abalungi be basinga obungi ababi. Twesimye okuba nammwe abalungi abatulaba ku Dream TV namwe abatulaba ku BTV wamu n'abawuliza bafa abalungi abali ku Impact FM. Amanya nze Nalumaga Sandra, omwereza wammwe mu program abalungi be basinga obungi ababi, era nga nkola ne munnange Akandinda Shanita. Olunaku olwali tugenda kwogera ku bigambo bibiri, governance ne government. Bwe tuba tugenze mu luzungu nga tubuuza government kyeki, tugenda gamba nti government is a group of people who create and enforce rules for a community, state or a country. Okay. So nga bwe tugenda ku governance, it is a system that provides a framework for managing organizations. So mu government omuntu alagira nagala nti gwe mukole kino, kola kino, goberera kino. So nga ate mu governance oli ateekawo enkola nagamba nti twandikoze tuti, olaba otya bwe tukola bwe tuti. Kati twetaaga ki mu family, governance oba government? Olowooza twetaaga ki? Akandinda Shanita. Nze nganze omu governance yandinkoledde enkolera nti bw'aba maama ng'azuukuse ku makya leero munaalya ki? Omanyi nga tukyali bato nga bwe bafumba caayi genda okulaba babateereddeko omwogo naye nga olidde muwogo oyira okooyi oba omugaati, naye omanyi bwe bakubuuza leero Nalumaga wandyagadde okunywera ki ku caayi? Essanyu eryo nga olinawo oba 10 lwo oba 5 byo ng'ogenda kwesalirawo ki ky'ogenda okulya, naye nga tebagenda gamba nti oyo mukulu Nalumaga oba kati ng'olinayo mukulu wo. Asiinayo nze mukulu. Kati nganyi nti olinayo mukulu wo oba Vivian obaani. Vivian salirawo ba Nalumaga ki kye banaalya. N'alyoka akuleetera ekitumbuwa ng'obadde oyagala muwogo. Okitegeera. So ndowooza governance ku lwange enkolera nnyo than the government. So kati mu ggwanga lyaffe twetaaga ki? Naddala kati mu mbeera eno nga tusemberedde okulonda okwa 2026 twetaaga ki, government oba governance? Katwaniza omwami Alex Mukulu abeeko kyabagamba ku nsonga ya governance ne government. Abalungi be basinga obungi ababi. Twesimye okuba nawe omwami Alex Mukulu, tuli ku nsonga ya government ne governance. Nyonnyola eggwanga government ne governance babitegeere. Walokoka otya? Nze nalokokera waka, muto wange yansooka okulokoka kati yasinganga otubulira enjiri, era ye pastor oli gwe nabagamba gye nsabira bamuyita Pastor Kwesiga David Bankens ali naalya ekyaki bagiyita Prayer and Divine Healing Center. Yasooka okulokoka mu senior 1 kati yateekangako nnyo radio ya Impact FM. Impact? Yes. Ye yakulokola? Yes. Oyo omwana yateekangako radio eyo n'atwagazisa ekintu, era twabeeranga ku nnimiro okwo nga Impact FM lunch hour bwetuuka muba mukulima naye nga essaala ekoledde. Era nebaza nnyo Impact FM, mwanzimba nnyo mu ngeri ya spiritual direction, mwanzimba nnyo. Ebyo si byange. Ate gwe? Nze yali ndongo, twabeeranga mu church za yali ndongo. Church za Agala yali ndongo ogambe nti nze nali n'omusango gw'endongo. Kati church z'abalokoledda wabeerangayo muziki nga music. Kati ffe twamanyira zino church sibalinaako buzibu naye z'abakatoliki ng'oyingira oluusi mugenze mu Sunday school nga tuli awo naye kati tujja mu church mama wange yasooka olulokoka atuleeta kati nga nze obviously nga gy'olaga jangu tugende ku church ng'ogenda kagenda okujja eno ng'ebyo eno wabeerayo music nga binyuma, people take time, praise and worship. Ate ng'ovuddeko ekyo mwabeerangamu groups z'abavubuka competitions z'amaanyi kati nga bangamba wandyagadde ojoininga mama wali toliyo nenzulukanirako okujjanga mu rehearsal za ku church nga neewala mirimu
ngasaagala kubeera wakakoza bintu kukola ki nga nyumirwa nnyo church. So ogwo muziki music literally MDD wa church yansikiriza nnyo okwagala church. Kati we bayita abaagala okulokoka nasooka nenjatula oba emirundi emeka obulokozi nga we babuuza abaagala okulokoka mpanika kuba we bamalanga alo era we babateeka ne babaayo kacaayi nze ebintu by'okulya mbyagala nnyo by the way wabaayo kacaayi wabaayo popcorn abalokose naye nga mu buli group erokoka Shanita alina okubaayo naye kati wentuukira ekiseera naye nga kati Shanita mutuufu nsazeewo kati ndi mulokole era kyava ku mami engeri gye yali ansikirizanga nezija ne ku kyaki nga ne kyaki etuyamba with the music nendola nga binyuma ate mu kunyuma nga tulina ne evening glory ng'oyiga ekigambo so nzija okulokoka nga I think I was 14 years church bagiyita Faith Harvest Christian Ministries awe Kagoma. Twebaza Pastor Serwadda oba impact of course kubanga teba kubaawo mutemwande badde wano kakati bwe kiri yatukolamu omulimu gw'amaanyi yabakolamu omulimu lunch hour yali kikulu nnyo gye ndinze neze nyemba trust me nze nali staunch Catholic nnyo nga tolina ky'oŋŋamba ekati kale naye kati mukama ibazibwe amina akati labayo governance ne government of course bibiri byanjawulo naye nze ekintu ekikulu ekinnuma buli kaseera kwe kuba okutasobola kubiza bintu bino mu lulimi lwaffe olunnansi ekintu ekyo nga tukyakikola ensi yaffe tegenda kubaamu mirembe okujjako nga tusazeewo nti twogerere eddala kiki luzungu oba Luganda oba togera gamba Lunyankole Lunyankole naawe lukyali luto nnyo. What are you saying? That is what I'm saying. Lukyali luto. Okay. Kakati governance mu Luganda government mu Luganda tukimanyi nti beba mu buyinza ab'obuyinza ye government abalina kiki obuyinza kakati governance kyaki yenfugibwa yaabo abatalina buyinza abalina obuyinza kati enfugibwa yaabo abalina obuyinza eri abo abatalina buyinza. Okay. Now enfugwa enkulemberwa ennamulwa bintu bisatu byaki byanjawulo. Ennamulwa si buyinza kitiibwa ekyokulamula kabaka tafuga alamula. Kankubuuzeeko katono ate lawyer oba judge akola ki? Judge ne lawyer tebalamula basala musango. Oh, okay. Kusala musango. Aina gwadaloozaako gwe bayita omulamuzi. Omulamuzi ali suppose yandibadde alamula naye nga ddala ekintu ki kusiba na kusumulula. Omulamuzi lawyer emirimu gyabwe giri eki kusiba na kusumulula. Teri kirala. Okay. Owulidde nkugambye obuyinza okulamula kitiibwa. Obuyinza yeyo government kiki tinatena obaawo obwakabaka. Obwakabaka bwo bukutwala mu ggulu. Okay. Our Father which is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Byawa bya muggulu. Kakati tuddeyo ku governance. Ebintu biri bisatu obwakabaka obuyinza naki n'ekitiibwa. Kati ku lulwo government etwalako kiriwako ebyo ebisatu. Buyinza yes. Nebujja Katonda oba Katonda n'agibuwa. Okitegedde? Wadde obuyinza. Obwakabaka kukkiriza. Faith. Life after ki? Death. Obwakabaka otwalikola ki? Obutaliggwaawo. Naye nga newankubadde wano Katonda alina bakabaka baatukoze eki? Batuwadde. Okutulamula. Mu ngeri ki yemu nga bwe tutuliramulirwa naye okuyingira kiki? Obwakabaka obutalikola ki?
obutaggwaawo kubanga oli yagamba ye kabaka wabaki wabakabaka therefore kabaka waffe olwaleero oli bwagandi kabaka wabakabaka alondeddwa Katonda kubanga kabaka n'omufuzi bonna bayinza okulondebwa ani Katonda. Governance amaka gafugibwa ki kabaka gavumenti wakukkiriza kabaka Katonda gavumenti power kiki kyetwagala ku byombi governance oba government nze ngamba nti twagala governance Uganda yetaaga governance si government Right. Government zaffe zisinga zikolebwa bantu Okay. tezikolebwa bya muwendo ebiri mu bantu nga culture values zaffe gavumenti ovaeri buvyo oyinza ogiwamba n'ogikwata n'oleeta mukwano kati gamenze empambi nkumanyi nenkuleeta naawe nenkuleeta n'oli nemuleeta kubanga mbamanyi Nompowa Prime Minister. yes gavumenti ekolera nnyo ku buli bw'enguzi n'obwa ssekinnoomu n'obwo okuwaabo banno favor newankubadde nga tebazideservinga ye gavumenti gavumenti tefa ku miwendo gya bulamu bw'abantu oba empisa z'abantu nedda gavumenti yo efa kuyisaawo kyayo mu ngeri gye yakiroota okuva lwe yajja so nga ate governance kijja kwetaagisa ebitongole ebyenjawulo okuba nti byebikola ku mirimu egyetaagibwa okukolwako nga tewali naabiragidde byetuma byokka. For example governance yawaka tebaamu gavumenti naye mu maka oyinza okubaamu ne omuyambi wawaka sagala mu East House manager oyinza okubaamu n'omuntu akola ebweru shamba boy oyinza okubaamu n'omukyala oyinza okubaamu n'abaana ebyo byonna mwababirina ebyo bya gatekeeper nze sibyagala nakati n'obeera n'abantu abali mu makaago nesenga ayinza okujja ate biki byonna kati gwe naawe mwoli nga taata nga maama so mulina okulekera ebintu ebyo abantu abo in fact toyinza nabatuma senga amanyi kyewajja okukola olidde omwana amanyi kyalina okukola ki maama amanyi kyalina okukola ki omwana okeera ku makya ogenda enkyosoma akimanyi maama oba naye akola naye amanyi kyakola ki kyalina okukola taata naye tewabaawo akeera ku makya naga nti ebintu tebinezebwa muzulu moja muzukuke mwenna kati about gwosinze kikola mu maka nedda agamu abajasi wamajega naye nno njagala okutegeeza nti governance the system works by itself kwegamba yetuma enkola eteekwa okukolebwa yekola yokka framework weeri nga bona oli emmere boodi olulimi weeruli lulimi ogikyusa amannyo weegali okugigaya obwebale nnyo then bweva wano negenda olulimi ngerya biruvaako olwo ebireeta ekola ki tefaayo olidde ye governance buli omu akola kyateekeddwa kukola nemmere ogiyisiza woteeka ogikola ki ogiyisa ku gavumenti olayinza okuga nti emmere giriire mu nnyindo teke mu nnyindo kiba kikyamu noga nti banne ate kijja kitya kino kiba kikyamu nnyo gavumenti eriko obusungu gavumenti ebaako obusungu gavumenti ebaako okuwolera eggwanga gavumenti buli ejja nga kati batugenda mu kulonda ojja kulonda Kyagulanyi oba Mao tebakulimba Kyagulanyi naye alina kati eggwanga lyagala okuwolera ate tomunenya kubanga nabano balina eggwanga lyebaagala okuwolera nabo ne balikola ki
ne baliwolera. So tulina okutegeera nti governance etwala ekiseera. Governance nga banaga nti tujja kwogera ku evolution and evolution. Governance is evolution factor. Okay. It's not a revolution factor. Government is a revolution factor. Not evolution. But governance is evolution. Mpola. System. Evolving evaamu ekirala. Naye gavumenti olwaleero kati ya Trump yazze eringa revolution, era revolution kumpi. Kino sikyagala. Kino kiveewo. Asaze kiri mangu nnyo okusinziira ku eggwanga lyayagala okuwoolera banne kati nga yagjeeko Biden security. N'agamba nti nange yaginzijjako. Nange kati okiraba ekyo nti okuwoolera eggwanga okwo kuli mu bantu baffe wano naddala mu gavumenti ezijja. Singa omuntu wa bulijjo ategeera yandyesigamye ennyo ku governance okusinga gavumenti. Okiraba era singa kyetuwolereza ekyo kyokka emikwekwese egyo egiyinza okuyitibwamu okufuna obulungi bwaffe oba okutuula entende kwaffe nga giri oke. Gavumenti ejja eyeerete kale gene revolution yaayo nga Trump kati bwazze ne mu myaka egi nga bamugatake kimala bw'anaabakkiriza kubanga ate abaffe eno bo tebakkiriza. Tebakkiriza naye ate nabo tobanenya kubanga tewali abakkiriza. Okukkiriza bw'otobaako akukkiriza ate goyinza otya okukkiriza. Okitegeera? Ndowooza nzizeemu ekibuuzo kyo. Twetaaga governance so si government. Tujja kulonda gavumenti ereete revolution mpya wano. Omanyi revolution sometimes waliwo Gaddafi lwe yagamba mu revolutions oba revolution tevaawo oba ono Gaddafi oba Museveni yakyogera. The revolution evaawo mangu. Revolution is just like a spark of kabiti ne kaakano nekazikira. Governance neeyongera. Evolution nekola ki? Yo tevaawo. Okitegeera? Omwana azaalibwa n'akula n'atambula n'asanga emikwekwese gino gye tulina okuyitamu omwana oyo okufuna eddembe lye. Bwe kitabaawo ekyo chaos. So tunoonye mu maka teweetaaga pulezidenti oba brigadier oba major general to combat the kitchen oba kiki. Naye amaka tegaliiwo. Weegali. Tegakula. Gakula. Simwe muva abantu abatuufu betuwasa bemufumbirwa. Simwe muva abantu abatuufu mu makaago ate kati tuzze ku maka tugabonyaabonya amaka ge galiko amaka tegaliko kizibu n'ekimu teri muntu muzadde ayagaliza mwana we kibi taliyo bwe kiri. ekintu tukise ku kintu ddala we kitina okuba amakasi ge galina problem nti abazadde tebakyatraininga baana. Waliwo omuzadde ayagala okutraininga omwana we abeere muzimayaya. Waliwo omuzadde ayagala okutraininga mwana we abeere omulya besiyaga. Taliyo. Gyali nedda. Akera n'amuzaala. So lwaki tulowooza nti amaka yeriko problem? Amakasi ge galiko problem. Olaba ne bw'aba malaaya era tayagala zaala malaaya. Webale nnyo. Nayagala zaala mwana wa Teredde. Baate yasoma ayagala omwana we akole ki? Asome. Abeere better than him. Yes. Baleme otubuzaabuza. Annaffe tuleme okubuzaabuza abantu bali. Mbu amaka goononese galimu problem. No. Problem eri walala. Owulidde? Amaka gye gali abantu gye bali abalungi abaana gye bali abasoma obulungi empisa ennungi gye zikyaliyo buli kimu gyekiri naye tugenze ne twerangirira ku bantu bano oba ne twerandiza ku bantu bano ababi ne tulowooza nti be basinga obungi ate nga be batono ennyo. Okitegedde? Nkifuna. Therefore tuleme kwewunza. Nze wano gye nkoma okugenda wano nze nkyali nammwe mpola mpola naye njagala kubatwala ku lugendo luwanvu. Ate bwe mba ndubatwalako tugende nga tukkiriza nti twagala kukolerera
bulungi bw'abantu baffe. Yeah. Ekintu kye tulina ng'abantu kiri ekintu eki Kimu. bantu. tulina ffeffe naffe. Kyogere mu Lunyankole. Wamma kitereze mu Lunyankole. Tuyiniitwe na n'emwe. Abantu kye tulina ffekka ng'abantu kiri ekintu kimu kyokka. Bantu. Yeah. Abantu bina bantu. Akibugadde. Kye tulina abantu kiri ekintu eki Bantu bannaffe. Nolwensonga eyo buli akola obulungi aleme kulowooza nti akikolera nsolo. Nti oba akikolera nte ze tulunda. Okikolera muntu munno. Oba amazike gali ge bajja okulambula. Kulaba bigeeti bino byonna bitwesibako sengenge na biki na biki tetusibira amazike bwe kiri. Si mazike ge tusibire bweru. Bantu bannaffe. Bantu bannaffe bokka. N'olwensonga eyo tulabe nti buli kintu kye tukola tukikuŋŋaanya nga kirungi, tukigatte ku kirungi ekiriwo, tukigatte ku balungi abaliwo, tukigatte ku birungi ebiri mu nsi, tukigatte ku bulungi bwa Katonda. Ensi ebeere bulungi. Kiwedde. Simanyi tutegeeragana. Yes, sebo. Ndowooza ekibuuzo kyo nkizi. Okize mu bulungi taata. Saagala gavumenti, njagala governance. Governance tekolera ku gavumenti emirundi egimu. Kubanga gavumenti emirundi egimu eba n'ebigendererwa byayo. Programu eddako tugenda okwogera ku ntalo enkadde n'entalo empya. Awo abantu ndowooza mujja kitegeera nti buli gavumenti ejja eba n'entalo zaayo. Gavumenti eba n'entalo empya n'enkadde. Naye ekibinya ekisinga obubi ye gavumenti okubanga terina lutalo lupya ng'erina nkadde zokka. Amiina. Kale twesibye okuba nammwe abalungi abatulabye ku Dream TV n'abatulaba ku BTV wamu nammwe abawuliza abalungi aba Impact FM.